tunabba. Akakiiko akali mu nteekateeka ey'okubala abasomesa aka Education Service Commission kawuniikiridde abasomesa abamu bwe bagaanye okwanjula ebiwandiiko byabwe eby'obuyigirize nga bagamba nti byabbibwa abazigwata abalala nga bagamba nti byajjiira mu nju ng'embeera balimu yambijjukidde omuwulu enswa zimalirawo ku kiswa. Akakiiko aka Education Service Commission olwaleero kayingidde olunaku olwokusatu mu kaweefube ow'okubala obuto abasomesa bonna abaakomyewo ku masomero okusobola okumanya omuwendo omutuufu ogw'abasomesa n'okubateekerateekera obulungi. Dr. Asumani Lukwaga akulira akakiiko aka Education Service Commission alabudde nti abasomesa ne bwe banaafuna ebyokwekwasa bagenda kufuna enkola endala ey'okubalondoola nga bakubassa kasiiso ow'endalikasa omukukumi. Dr. Asumani Lukwaga agamba nti bye baakazuula okuva lwe batandise okubala abasomesa byewuunyisa nga bingi bya galimasa n'ente enzirugavu okuvaamu amata ameeru. Amasomero agasukka mu 360 ge gasuubira okutuukibwamu mu bbanga ery'ennaku 10 mu bbendobendo erya Buganda olwo oluvannyuma boolekere mu bitundu ebirala okuli Busoga, Ankole, Acholi, Lango, Bukedi wamu n'awalala. Waliwo n'abatandise obuzannyo obw'okusigala ku nkalala za gavumenti zeesasulirako abakozi ng'ate tebakyali mu busomesa nga Dr. Asumani Lukwago ku nsonga eno agambye nti abamu babasanze batandise okujingirira endagamuntu ez'amasomero abalala nga bagezaako okuyiiya ebiwandiiko ebirala. Amasomero awamu gonna tujja kutambula mu masomero 365. Buli kitundu twakibala district zaakyo gamba nga gutundutundu ogw'Emukono guli mu district 4, Masaka twagikutulamu ebitundu 2, Kalangala, Kalungu muli mu district 5, then ekitundu ekyokubiri then ne KCCA ne division zaayo 5 bakuba buli division ebanga ate bajja kubisobola naye waliwo ababugutanye ne bafuna identity cards empya ez'essomero kuba ezimu zaggwako ate baadde bakimanyi nti tujja kubabuuza lwaki zaggwako naye ekyo si kikulu nnyo lwakuba identity cards z'essomero fe tuba tuzaagala okukakasa nti headmaster kukakasa nti obaddewo kubanga baagikuwadde eggulo sijja kifaako nnyo kale ebyo byonna bijja kuba bigobererwako tusuubira nti tujja kufuna ebiruubirirwa byaffe ebiri mu mulimu guno. Dr. Asumani Lukwaga ayongera okunnyonnyola ku vulugu gwe basanze mu kunoonyereza kuno n'okuddamu okuwandiika abasomesa. Tiimu zaffe zasobodde okumala emirimu nga bwe twali tugitegese tusuubira nti lujja kutambula bulungi lwakuba okuva lwe twatandise twalabyemu ebyokuyiga ne tuyiga engeri gye tusobola okwanguya ebyokukola. Abasomesa abamu empapula zaabwe eziri original zo zennyini ng'oggyeko photocopy ezimu tebazirina. Abamu bagamba zaabula bazibakakasawo kange nga mweziri naye nga photocopy bazirina naye ffe photocopy zijja tukolera. Tetunnafuna kusoomozebwa kunende sofa. Era twebazanya abakulu b'amasomero ologa nti batuta obudde ne babuulira bannaabwe ne beetegeka nga bwe twali tubaliridde nti guno omulimu gujja kuggwa we zinatuukira ennaku z'omwezi nga 4 mu Gwokusatu. Tulabika tujja kugumala mu budde obwo. Ebitongole bya gavumenti ebisukka mu 100 mu kusattira oluvannyuma lwa kaliisoliiso wa gavumenti okubiwandiikira ku bigambibwa nti bijjuddemu vulugu aviiriddeko abamu ku bagagga ab'omu Kampala okufuna ebyapa mu ngeri y'olukujjukujju mu ntobazi ne mu bifo gavumenti mwegenda okuteeka pulojekiti zaayo olwo bo ne baliyirirwa mu ngeri emenya amateeka. Okunoonyereza kwa kaliisoliiso okutandise olwaleero okuvudde ku kiragiro kya Pulezidenti Yoweri Museveni kye yakoze oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya ku bagagga okuli Sudiiru Ruparelia, Godfrey Kirumia, Hassani Basajja Balaba ne Dr. Fulayimu Ntaganda ti bano bazze bakolagana n'abakulu mu gavumenti gy'akulembera ne bamanya ebifo gavumenti byegenda okuteeka mu pulojekiti gamba ng'enguudo, oluguudo olw'eggaali y'omukka, okutambuza amasannyalaze n'endala olwo bo ne bakufuna ebifo ebyo ne babyezza olwo gavumenti n'ebaliirira obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Ebitongole ebiri mu kunoonyerezebwako okwamangu kuliko Ministry y'ebyettaka, Ministry y'ebyamasannyalaze, Ministry y'ebyenguudo, ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA, ekitongole kya NEMA, ekitongole ekya KCCA, gavumenti ez'ebitundu, Ministry y'ebyensimbi ne yafeesi eya Ssaabawolereza wa gavumenti. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatulwomwe agambye nti basoose na kunoonyereza ku bitongole bino oluvannyuma balyoke bayita abagagga abagambibwa okwenyigira mu vulugu ono ow'okumanya ebifo gavumenti weegenda okuteeka pulojekiti bo ne babifuna olwo gavumenti etere ebaliirire nga pulezidenti bwe yalagidde.
tetunoonyeza ku petition gye twafunye nti abantu bafuna ebyapa mu ntobazi tetunoonyereza ku basudiiri tunoonyereza ku engeri abantu gye bafuna ebyapa mu ntobazi ani yabibawa ettaka lyali lyani kwegaba tuli mu kunoonyereza bwe tunaamaliriza ja kuba tubawa tutegeeza eggwanga kyetubumbu naddala Ministry ya Lands nema Uganda Electricity Transmission Company Limited but basically tunoonyereza ku ttaka eryo original lyali lyani era byapa ababifunako batya era mu butuufu. Wabula Abagaga basambaza ebyogerebwa nti bazze beddiza ettaka lya gavumenti naddala eriri mu ntobazi ne batuuka n'okulifunako ebyapa mu bumenyi bw'amateeka ate oluvannyuma ne baagala gavumenti ebaliirire obuwanana bw'ensimbi. Omu ku bagambibwa nti azze afuna mu vulugu ono Dr. Fly Muntaganda ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabba Ssensajja nti waliwo abagezaako okwonoona erinnya lye okutuukiriza byayise ebigendererwa byabwe. Somebody alina bibyo byenoonyeza ndoza n'akiteekawo bw'atyo naye kimanyiiko sinakiwulirako kiraba mawulire simanyi kirowooza ntuufu n'obutuufu naye ndoza waliwo munanga abantu abalwana entalo zaabwe. Ye Nagagga omulala ensimbi gwe ziyita basudiri ruparelia owa Ruparelia Group of Companies ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabba mujugumiza ggwanga nti ebyogerwa byonna bya bulimba. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kooti bw'efulumya ekipapula kibakuntumye ku muntu yenna omuntu oyo alina okutwalibwa butereevu mu kooti nga tannasindikibwa mu kkomera nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Omuntu yenna gwe basingisizza omusango gwa contempt omulamuzi n'amusalira ekibonerezo eky'okugenda mu kkomera. Omulamuzi asooka n'ayisa kye bayita warrant of arrest kyekino ekibaluwa kibakuntumye era omusirikale yenna wakulabirako aba alina okwanjula kuzzayo mu kooti. Kati mu kooti omulamuzi oba registrar aba alina okusayininga order eya komito okutwala ekitalya era ab'ekitalya kasitaba oba kkomera lyonna lyonna kasita bagiraba ye kuyingiza mu kkomera. Ensi 10 ze zikakasiddwa okuvuganya mu mpaka za Afrika ez'omuzannyo gwa puulu eza All Africa Black Ball Championships ezigenda okubeera e Lusaka mu nsi ya Zambia. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 3 okutuuka nga 6 omwezi ogujja ogwokusatu nga ne Uganda egenda kuvuganya mu mpaka zino era erina ttiimu y'abazannyi 18 okuli abasajja n'abakazi. Uganda egenda kwegatta ku bategesi abazambia, South Africa, Liberia, Morocco ne Botswana, Eswatini, Kenya, Zimbabwe ne Tanzania. Tiimu ya Uganda yeetaaga ensimbi obukadde 50 okugenda e Zambia era nga mu kiseera kino etendekebwa ku Port IT e Najjanankumbi. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Katambala ye mwami wa Kabaka afuga essaza ly'e Butambala ng'obwakatambala bwateekebwawo Kabaka Kateregga ng'amaze okulinyweza nga Mpungu Ow'Endiga ye muzire yanyweza essaza lino ku lwa Kabaka. Bw'atyo Kabaka Kateregga yaweera ddala Mpungu Ow'Endiga okufuga essaza lino era essaza Butambala okuva ku Kabaka Kateregga okutuuka ku Kabaka Mwanga owookubiri lyaliibwanga bandiga ab'ebweya nga baliryanga ery'obutaka. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogwokubiri ogwa Mukutulansanja omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 2006 gy'emyaka 16 egyakayita okulonda kwa bonna kwaliwo wano mu Uganda nga kwe kwasookera ddala okuba ku musingi ogw'ebibiina ebingi okuviira ddala ku kulonda okwa 1998. Okulonda kuno kwa 2006 okubaawo nga mu mwaka ogwali guyise waliwo akalulu k'ekikungo akakomyawo enkola y'ebibiina ebingi songa era mu mwaka gwe gumu Parliament yali etudde n'ejjekkomo ku bisanja bya President naye nga byawulirwa ti buli mubaka yaweebwayokko akabaasa ka bukadde 5 alonde bulungi ku by'ekisanja. Mukulonda kwa 2006 akakiiko k'ebyokulonda kalangirira munna NRM Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku buwanguzi n'obululu ebitundu 59 ku buli 100 n'addirirwa munna FDC Kano Kiiza Besigye n'obululu ebitundu 37 ku 100. Kyokka omuvuganyi Dr. Kiiza Besigye ekiseera ekyokunoonya akalulu ekisinga obuwanvu yakimala mu kkomera nga abakulu baamukwata ku misango egy'okusekeeterera gavumenti wamu n'obuliisamaanyi oluvannyuma kkooti gye yalamula nti gyali mifumbirire.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 699 337. Ababaka mu Parliamenti ya Kenya bawagidde ebbago ly'etteeka erijjawo ekyetaago ekyaba banavuganya ku bubaka bwa Parliamenti okubanga balina obuyigiriza obwenkanankana ne diguli nga baagala n'abo abatalina buyigiriza obwo bakkirizibwe okwesimbawo beetaayenga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa. Etteeka eribaddewo libadde ligamba nti omuntu okuvuganya ku bubaka akiike mu Parliamenti ya Kenya alina okuba n'obuyigirize obwenkanankana ne diguli naye ng'ebbago ly'etteeka erirongosereza kino erya 2020 lijjawo ekyetaago kino era nga kiba kitegeeza singa linaaba liyisiddwa bulambalamba mu kulonda kwa mwenda omwezi ogw'omunaana buli omu ayagala ajja kwesimbawo kasita anaaba n'ebisaanyizo ebirala. Ekyomuntu okuba ne diguli abaka ba Parliament bagamba nti kisi kyabwenkanya kubanga nti ennyingo eya 38 mu ssemateeka wa Kenya ewa buli ayagadde yenna okwesimbawo n'okuvuganya n'okwenyigira mu byobufuzi ebya Kenya awatali kutangirwa kwonna okusinziira ku aleese ebbago erijjawo ekisaanyizo kino nga ye mubaka wa Parliament wa Elidde Marakweti Kichumba Mukomeni. Mukomeni ayagala nti etteeka lino likyusibwe bunnambiro mu bbago lino eppya lyaleese nti kubanga ebbago lino ligamba nti buli munnakenya nga mutuuze wansi eya Kenya era nga munnansi ng'asobola okusoma n'okuwandiika aba asobola okuvuganya ku kifo kyonna eky'ebyobufuzi nga n'olwekyo teweetaagawo bukwakkulizo bwa diguli. Ono nno okumanyanga asimbye n'enjala mu ttaka ng'ayagala eky'ebyobuyigirize kiviirewo ddala awadde kunoonyereza okwa 2019 okw'okubala kw'abantu okwalaga nti bannakenya ebitundu 3 byokka ku buli 100 be balina diguli nga kitegeeza nti ebitundu ebirala ebikunukkiriza mu 97 ebisigadde tebirina diguli ng'abantu abo bangi okubalyazaamaanya okugamba nti bo tebasaanidde kuvuganya ku bubaka bwa Parliament e Kenya. Agavuddemu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakikakasizza nti obutagaaya mmere kugonda bulungi y'emu ku nsonga ezireetedde omugejjo okutawaanya abantu ensangi zino ng'oggyeko emmere etali ya byabulamu nnyo esinga okwettanirwa ennaku zino. Abayivu mu buto abaalwawo okutambula bamaama ne babakeeza ng'okubatambuza ku ssuulwe okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Waseda University mu nsi ya Japaani ne balondoola endya y'abantu ab'enjawulo okumala ennaku 300 n'omusobyo. Bakagezi munnyo bagamba nti abantu bangi tebakyagaaya mmere kugonda nga tebannagimira ekireetera omuyungo musabulabiriibwa obutakuba mmere eriiriddwa mu miteeko emituufu n'ekivaamu kwe kuyimbulukuka olw'ebirungo ne asidi ez'omubiri okutabulwatabulwa olw'ebiragiro ebikyamu. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno Profesa Honoyochi Hayashi agambye nti okwewala omugejjo tulina okufuba okwewala okulya nkubejja emmere tugigaaye egonde bulungi tuleme okukaluubiriza omuyungo ogugikuba. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.